akatambi koli mukubeera nga te olengera ku screen yo awo ka mukyala amanyikirwa nga Biru era nga Biru ono yabadde saidizeeyo egomba ku graduation party eya vice chairperson amanyikirwa nga Kizito Ivan munange buli kimu kyadde kitambula bulungi nnyo ate omukyala ono yatasobola okubeera nga te akola speech era nga yakoze bulungi nnyo speech wabula ebyembi yabadde ali mukubeera nga te amaliriza speech ye anabeera nga ate munange akolapsinga anagwa wansi era awo wenyini we yafiiridde abantu abadde ku mukolo of course baguyimiriza era ne babeera nga ate bamuddusa mu ddwaliro wabula olwamaze okubeera nga tebatuukayo mu ddwaliro abasawo bakabatemye anti omuntu gwe muleese mutwale butwazi mubeere nga ate munange mumuziika era nga akatambi ngenda kubeera nga teeka kuzanyira awo kakati ka video bwe nkuzumingira obulungi bwe nti oba bwe nkasembeza ojja kubeera nga te weetegereza omukyalo ono bwe yatuuse okubeera nga te amaliriza speech omukono gwe yaguddidde n'abeera nga te aguteeka wano mu kifuba era nga kino kiraga anti alabika yafunyeemu ko pain mu kifuba muno oba yabaddemu ne pressure oba yabaddemu ne oba heart attack tekirina kubeera nga tekitegereka naye nga yakutte wano ku mutima era namaliriza nga akorapsinze n'ava mu bulamu bw'ensi eno era ngenda kubeera nga tekuterawo akatambi awo yongera okubeera nga tolaba biki bisobodde okubeera nga tebihappeninga side zeeyo era nga wenama kujjeeyo akatambi ako ngamaze okubeera nga tekakuzanyira ngenda kubeera nga tekuterawo n'akatambi era nga bano bo abasimatukidde watenya okubeera nga bafiira ku mukolo era ng'ensonga nazo ziri bwe zityo omwana w'obuwala gye yagenza okubeera nga ate bamwanjula oba gye yagenza okubeera nga ate atwala omwami we omu ku bafamire memba tekyamusanyusiza era kubeera nga ate abako ebintu byakola era Mukama Katonda yabataasiza butaasa ne babeera nga ate munange tebafiirayo so ngenda kubeera nga tekuterawo n'emboozi eyo naye osobola okubeera nga ate obyewulirako ngenda kusaba video gyongereyo likinga sharinga ku abala wansi ka box comment section ojja kukkirira obeera nga ate otuwe endowooza yo bwobanga olina kyewandyagadde okubeera nga ate oyogerako subscribinga bwobanga otera kubeera nga ate otugattako akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga oluwera badese video kankuterewo ensonga zino oluvannyuma kumona mawulire amalala ate nvaamu tubeeko banaye tweyongere kale mulimu abamu naye nga tukyali batono abaganda tetwerumirirwa abaganda tetweyagaliza naye mwami Kizito ayawukana ku baganda talina ttima ayagaliza weebale nnyo banaye tweyongere kale mulimu abamu naye nga tukyali batono abaganda tetwerumirirwa abaganda tetweyagaliza naye mwami Kizito ayawukana ku baganda talina ttima ayagaliza weebale nnyo omuwala bwe yakola omukolo yatuyita nga bammemba era bakyaliibe era mu kutuyita n'atugamba tujja mubuulizaako n'atusaba okujja n'enkomisi n'ekiteeteeyi twagenda ku mukolo eggulo limu that's the evening before the mukolo twatuukawo ewaka ne batulaga rooms tetwasula mu rooms nze ntya n'ensonga zange saasula mu maka g'abantu naddala nga sibamanyi ne tuddako tetwasulawo twali tulina we tugenda okusula era twabeerawo ne tukuba n'akasiki naye twaleka akasiki kakuba ne tugenda so bwe twagenda okwebaka ne tudda ku makya twaleka omutimbi asibye tenti ze nga ziyimiridde nga omanya abatimbi bateekayo tenti n'amanya nti nja kukola final touch ups in the morning nga n'abafumbi balina tenti yaabwe wansi batandise dda emikolo kati twava kasiki ne tugenda twebake ne tulekawo awaka nga buli muntu musanyufu awaka watambula bulungi tugenda okudda ku makya twaka saa 12 ffe abaava eri gye twasuze ffe twaza okusa abatimbi nga tenti zonna ziri ku ttaka so everyone was like kati lwaki baabijjeeyo maybe balina ensonga zaabwe ne tuzuukusa abatimbi nga onyeenya omuntu muzuukuke bannange obudde bukedde bannange obudde bukedde dijje ku kidongo yali we yeebakira kati kye tutaakola tetwagendako mu bafumbi because literally we had no reason tetwalina na kirowoozo nti tugendeko mu bafumbi nga tuyingira mu nnyumba omugole nga yeebase nga buli muntu nno yeebase ebintu azifu oka twali kigenda kubeerawo nga tuzuukusa nga basituka nga omutimbi mukazi ng'abuuza bannange ate ani aggyeyo tenti nga tumugamba naye tuzisanze bwe tutyo era yensonga lwaki tubazukusa nga twagala kumanya lwaki mwaggyeyo tenti ng'ate temunatandika kutimba obudde bugenze
Omukazi n'agamba nedda. Twataddeyo tent, yali asibye tent nga nnyingiko. I think there were like over 6 or 5 tents. N'agamba zino tent twazitaddeyo. Ebimeeza bino keeki webeera biki nga byonna baabitaddeyo, buli kintu bakipositioninze mu kifo kyabyo. Naye nga ku mukolo guli whoever came yatimbulula n'ayambula tent n'apangulula ebyo ebitebe n'akwata n'abiteeka wali obutebe bwe baali babutuuzizza. So ngazifa omukolo gulinga ogwawedde nti batimbulula bakola ki bagenda. Omukazi n'anyiigamu kaawo n'agamba anyway n'agamba baana twongeremu kumaanyi ne batandika okuddusa ebintu emisinde timba ate ddamu biki dijje twazukusamuza okusa. So mbuuza dijje twamubuuza ffenna not me as one ng'omugole abuuza bannaye akasiki wakavuddeko ssaawa mmeka? Omulenzi agamba oba ku ssaawa nga musanvu kozi ffe twavaawo nga mukaaga owa kitundu. N'agamba musanvu kitundu. Ndowooza wenkoma okujjukira nga tukivaako nga batereeza tetwagendayo wansi mubafumba batereeza ennyumba badduka eno teri kati okuva we twayingira omugole amaze okwetereza anaabye ayambadde amukolako enviiri ne makeup baasula ku venue yasula nabo mu luumu omwo kati atandika okkubira omwogezi gwe wa saidi ye bannange oliwa omusajja namugamba ntuusi ng'omusajja abula bubuzi mpaka omusajja bwe yagamba bannaye I think there is a problem oba munsindikira omuntu nze ekifo kimbuze nze sibulangako bwe nti nga ngenda ku mukolo ne basindika muganda w'omulenzi n'amukima ne tubimma amazzi munanga abakonga batuuka omutimbi omwogezi yatuuka leeti kubanga abako baali bamaze okutuuka ku mukolo n'agamba naye munsonyiwe kantandikirawo nkanguvuga era baali bafunye omuntu omukulu ku kyalo to improvise nti oli waanaamusangira so atuuka abako baali bamaze olwedde okutuula ng'ateekinga over omukolo nga bavuga mukolo nga kugenda mu maaso baba bavuga omukolo okugenda mu maaso wetukizuulira nti emmere yakonye emmere y'omukolo nze siranga ku mmere ya mukolo ngo yonna si mukyere siki nga tekuli kiyidde kati bano bwe beebaka eno whatever happened to them happened to abafumbi as well. Kati bano baafuna ababazuukusa abafumbi twalwawo balowoozaako ndowooza omuntu maama w'omugole yakkirira mu bafumbi senga teyakkirirayo maama w'omugole ye yakkirirayo mu bafumbi eri wansi gye baali bali oza ku ssaawa nga 3 oba 4 essaawa abo bafumbi baba banyiga mmere akye baba baginyiza edda ku 12 nga bali ku nvaata kyapusi zisembayo mukwano ng'emmere yakkonye gyonna emiwumbo simanyanga biki nsujju paniki n'esooka ebeeraawo kati omwogezi nabamuyita n'agamba nedda tukole bwe tuti bafumbeyo emmere omiwumbo nga gyabako ebisigadde byabano bakole omuceere omulala tunaabirako n'emiwumbo gye baateekako gyagaana okujja maama w'omuwala n'akutuma emmere because wano yali yanoba mu maka yayawukana n'omusajja naye nga gano siga emaka naye nga yabeerako n'omusajja mu bufumbo omusajja ndoza n'azimba amaka naddaawo wetwagenda okukola omukolo n'abagamba manyi katutumye emmere cause this is too much ne batumya emmere omuwala yatandise okkaaba manyi abagole batya mangu maama we namugamba no I'm going to handle ne batumya emmere tetwali wala nnyo ne town ne baleeta emmere from which hotel I don't know naye ng'emmere already yidde gwe omukolo gwe nasooka okulaba nga tekuliko luwombo lwamuko kuba baleeta buleesi mmere matooke ennyama muceeri because obudde waali tewali omwogezi ajjanga gamba omugole actually omwogezi bwajja misinga kyaffe yagamba omugole nkusaba obeere mu kisenge kino n'abantu beweesiga bokka abanaasobola okukuuma ebintu byo omukolo tugumale because I don't know what is happening era tutunulira omwogezi era ne tumuvaako n'agenda nange twatutudde omwo tugenda owulira ebweru oluyogaano nga omanya ennyongo za family zitagwa senga w'omugole yasitula olukyokaano ebweru eyo yali akwasengawo ensonga n'ayomba ne maama w'omuwala n'amulangira waleka muganda wange erererere oba baava ku ki maama yalina baganda be ne bakwano be byajja nabo nga bakoowu bulungi ne bamugamba tukole ebyaffe ne bamuviira kubanga bagezaako okulwaninga omukolo okuva obuzibu bwe bwatuukawo
mmere ekonye emmere y'omukolo yonna muceere ne baguddamu ne bagufumba bufumbi ne gugaana mpaka we batuma emmere ya hotel nga bwe mbagambye. So kati we batuma emmere ya hotel banoonya emmere weetuukira, munnange bagamba tugituuzeewa ku luno bagirako n'abasecurity kukuuma mmere na byakunywa bya mukolo. Amaka gano galina effumbiro eddene, omanyi gano amaka gabeera mu byalo naye nga oba out of town naye nga galina effumbiro eddungi eddene gwe bazimamu ebyoto, mwalimu effumbiro nga mulimu ebyo ebyoto ebyo ebizimbe. Ne bagamba kati emmere egenda mu bako, sinsi kuno kuliko oluggi baggulewo tuyingize mu n'emmere yaabwe ebeere muno for protection. Kati we tutegerera ensonga yali eyombya ssenga ne maama kusaba kisumuluzo bamugulirewo effumbiro atuzeemu emmere. By the way, it was fun. Omukyala yali mu maka teyatulaga ku mpisa mbi, she was very okay nga ayamba nako mana ngumwetaaga kino ekyo kiri wali nga ali so cooperative. Simanyi oba yali akimininga oba yali apretendinga, I can't judge her, but for that kye nalabako she was an okay woman. Era senga yali ayomba temuggulawo omukyala kyava jja n'agamba naye mukwate ekisumuluzo. Oluyombo olwo lwatufulumya nno ffenna n'abaali mu nju ku mugole ne tugamba naye kikikyo. Era bayambibwa nnyo nti ebiseera ebyo TikTok teyaliwo, singa twabenjeeza dda kuno munnange nga bawa maama kisumuluzo nga baggulawo. Kati we baggulawo singa yali avuddewo agenze nga bagamba nze nafumbidde abako bange emmere mwe muyiyize abantu abalala kuba yali senga ow'ensonga. Era we bamukyusiza mukwano gwa maama n'abeera senga ow'ensonga. Tuli mu bikolobero biri mu mikolo nambaga baggulawo effumbiro senga lyabadde akayanira obutaggulawo ng'ebyambyone senga yabikoledde mu ffumbiro. Buli kyatuukawo kyonna senga yakisibira mu ffumbiro omwo. Kaakati baggulawo effumbiro senga taliiwo, tamanyi na kigenda mu maaso wano nti bali kufumbirire gye yakoze ebyambyone bye baggulawo. Kati basitula emmere baziyingizaawo. Omusajja yasookayo mu ffumiro ng'agamba banaye kati tugite enva tuzituuze ku ki, nga bamugamba omwo mulimu ebyoto, tuuze enva ku byoto n'emmere bwe ebyoto biweddewo emmere gituuze ku bimeezi ebiri mu byoto. Kati effumbiro eryo baali bakumiddemu ku bintu by'ewaka ndowooza ebimu bireme kubula nga mumanyi ebintu by'emikolo ebintu bibula ebintu byonooneka. Kwaliko ekibbo baluyita lubobbo nga senga yaddiddeemu ku nkoko eyasalibwa ku zenva n'agikwata n'agisiba akantu mu lusingosingo nga bagigyeko omutwe naye nga si nkongojja ebyoya kwebiri n'agisibamu oluntu. Gw'oba okyatenda famire yo drama, famire zirina drama, n'agisiba oluntu waati mu bulago n'agiteeka mu kyoto ekyo n'abikkako olwo olubobo. Atamanyi Luganda munnanga olubobo kyekyo ekibbo ekirimu ekituli wakati. Kati nti luba kibisi, you can't even tell what is down there. So gaya ajja innocently ng'ajjako olubbo nga lukasuka nga pyemu enkoko ng'abuuza banaye ate zino engumba mwazeerabidde mwalese eno enkoko nga bamugamba funa woogiteeka awo ng'akwata enkoko yooli ng'agitegula mu kifo agibikuddeko olubbo ng'agitegula mu kifo ng'asuule like you put it aside ku kimeza ye ng'atuuzaako enva. Oba senga gye yali mpowooza ezamugamba nti batubikkudde nkazi yakola olutabi jjajja ng'alinga enswera enkubeko nayomba munnange mwaze tuyisa mu maaso mwaze tumanyira muleta mutemere enfumbe ku mukolo mu maka ga muganda wange mwagala kugamba nti bantu bano bakodo. Omukazi ng'ayomba nga bamugamba bannaye ebizibu ebituusewo tobirabye obudde bwalivuddewo obufumba emmere gye agenda okujjanga effumbiro liggule. Ani agguddewo omukazi yayomba n'akunamira n'abaaliwo fe tamanyiirwa. Kati omwogezi n'agamba ne wano drama ayitiridde emmere y'abako ekuumibwa obutiribiri wano bayinza okutta omuntu ne bagenda basiba abantu bonna wa enkoko bamaze ogita. Kati leeta loon tumanya nti senga bino bye yali avuunise ffenna abaali ku mukolo awo twali bawunike. Kati biki ebyatulaga nti twali bawunike batuuka okuleeta emmere y'abako mu nnyumba munda senga agezaako giswikinga omwogezi amulaba. Omwogezi abagamba nedda nabagamba emmere gye mwafumbye temugiwa bakonze mumpe eri emmere era omwogezi n'asupervising emmere n'eyingira ne bawa omuko emmere.
kati nga nvudde ku byemmere kiki ekirala ekiraga nti yali ku mukolo yali mukwatemu kuli okwebaka kwabali abantu bakye tumanyi ani yatimbulula tenti bano ze baatimba senga yafuna abaamuyamba yakikola ati we don't know. Omwogezi okubula kibbo kiri n'enkoko gye baasibamu oluwuzi tutuuka kukubuuza abantu bamala okubuuza abasooka bagamba gurupu y'omuwala egenda emubuulizeeko abawala abeetegese nga beekozeko bapadde ne vibe kuba ku kasiki baalina vibe nga kuliko eyennyenya nga lumagamba nenze mpulira seewulira bulungi omulala n'aleeta excuse nempulira ntiddeyo abantu abakulu omugole n'agayisaamu okaawa amaziga omulundi gwe baali balina osooka okufuluma abawala tebaagenda baali balina okubuuza badde ate bafulumye omugole tebaagenda era n'omulundi gw'omugole okusooka tebaamufulumye kati ffe twali tumaze okubuuza omugole n'agamba munyambeko mumperekere munfulumye nga tuli abawala ndowooza oba nga bana oba bataano oba mukaaga bana ndowooza oba bataano awo gwe omulundi gwange ogwasooka okufuluma ku mukolo ng'omugole siina attachment y'amaanyi gye mumanyiiko nti yiino ne tumuwa vibe ne tukuba endulu nze era ndi muntu wa vibe nga we naggambye mpitanga ku mukolo ng'okimanyi nga tukuba ndulu yaffe ng'omugole abuuza ngadda munda bwe yadda munda twasanga abawala balinga ababikkuddwako omuzimu nga beetegese bulungi nabo bali redo okugenda okubuuza omanye okubanga balinga ababikkuddwa naye nga jjukira okubuuza kuli okwasooka nga abakoddomi tebannayingira munda mu nju kulya abawala baagaana okugenda naye nga nabo tebalina nsonga era twababuuza nga twala asobola kunnyonnyola lwaki teyabuuzizza nti ffena twali bawunike ndowooza ffe abataawunikibwa mangu emizimu gyaffe oba gya mputtu oba emitwe gy'emigumu I don't know era buli muntu yeewoonya abawala baawerekera omugole ku ggomesa ey'okubiri nga basanyufu nnyo ne bamuwerekera akabbo k'omuwala ne bamuwerekera ne mu kutwala n'omukusala keeki naye nga mu kusooka baagaanira ddala kati bwe baagaana wali ne ŋŋamba mukwano gwange omu ku baana be twajja nabo kubanga nali mbalabeko twemiitinga nga mu miitingi zino ez'okugabana ssente ne mugamba nze nno ku mukolo gwange we ndiba ngukoze abaana b'obuwala mbalabe mulina obubeera bwe sijja kusobola nja kukozesa baganda bange mwana omulenzi tanyiga ne bw'omuvuma wanyiigamu katono nakontinuinga nekyalina okukola nekiggwa nti nagenda okuva awo nga neesuubiza however bwe baamala okubikkula ekibba eri maama ne senga beetutte buli omu alangiddemu ne byamulangidde twakizuula nti senga yali atukozeemu editing yatukwatamu though I had already judged them era nakola decision yange nengamba nze ku mukolo gwange abaana b'obulenzi be baligema abako be balibuuza ku lw'ensonga nti bano abaali balina okugema abako n'okubuuza baali bekyanze n'obuntu bw'abako tetwamanya gye baabusuula kati munnaye bamala okukola emikolo gyabwe omwogezi I think omwogezi ne maama oba baali bemanyi the way they were communicating because the guy was so understanding ng'ate awabula nejja n'agamba maama njagala oyimirire mu ddiira awo n'abantu beweesiga nga buli kintu ekireetebwa eky'omukolo tekivaamu olondemu engoye zonna oggyemu omunnyo ebintu ebikyasinza obulabe ku bintu omwana we byagenda oleeta mu ddiiro wano ebirala ne bwe bali era maama yayimirirawo bannanga omuntu atalina maama tulabye nga tolina maama nze oli omukazi ennwana gye yalwanirira omukolo gw'omwana we n'obulamu bw'omwana we okuva mu maka ago nga mulamu bannange yankwasa n'obujja neŋŋamba bannange abatalina bamaama nga tulabe yayimirira neggomesize yeetala omukyalo oyo mpaka omukolo we gaggwa yayimirira neggomesize n'akuŋŋaanya ebirabo nga takkiriza muntu yenna asala ne banne bambi bamubeerawo be yajja nabo n'ajjamu engoye zonna oba kanzu ya taata oba kanzu ya mukolo tumenya kanzu ya biki byonna n'abijjamu n'omunnyo soketi zonna n'aziba mu kisenge ky'omugole n'agamba wano bino tebifuluma n'agenda amaliriza kati okubazzaako emabega katono mujjukira emmere gye nabagambye nti gye bagamba muteekewoko ku mmere endala era emu n'ekona bambi abafumbi baddamu ne bateekawo ku mmere yali esigaddewo endala nga bambi bawulira bali disappointed okubanga the service yaabwe tebadde well delivered emmere yajja
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.